Omulungi atulaba nkwaniriza nnyo nate mukadde kano wetukutuusizaako embeera y'obudde. Omwanjuzi nze Lubega Michael. Newankubadde ng'omusana gwaka mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu, naye we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero, Kasese yabadde ewezezza enkuba eya milimitas 41 n'obutundutundu 7, so nga ate mu Kitugumu zibadde ziweze milimitas 18 n'obutundu 6, ate yo mu ggulu zabadde ziweze milimitas 9 n'akatundu kamu, olwo mu Masindi zaweze milimitas 7. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya, bitulaga nga ebitundu ebyo eby'omubugwanjuba okukosa n'obukiikaddyo bw'eggwanga lyaffe obudde bubadde bwa kiddedde, so nga ate mu biseera eby'olweggulo tulaba ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi obudde bubadde bwa kinnyikaggobe, nga n'awamu enkuba ebadde etonnya, era omuwendo gw'enkuba ogwo tujja gukutuusaako mu alipoota yaffe y'olunaku lw'enkya. Embeera eno yavudde ku mukuubo gw'enkuba okubeera nga gusaasaanidde amasekkati ga ssemazinga wa Africa, omwo nga mutwalidde n'eggwanga lyaffe ekireeteddewo enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebiwerako. Katunuulire ku mbeera y'obudde nga bwe tugisuubira mu biseera eby'okumakya. Ebitundu ebyo eby'omu Kitugumu awamu ne Lira okukosa n'ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale tusuubirayo oluwandaggirize. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Embeera eno esuubirwa okukyuka, era olw'eggulu tusuubira nga mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe obudde bujja kubeera bwa mukalwe. Olwo ebitundu by'eggwanga ebiwerako tusuubira enkuba okutonnya, nga ne mu Kotido ebbugumu erya waggulu lijja kutuukira ddala ku degrees 30, ate mu Kampala n'emiriraano tusuubira ebbugumu erya waggulu kutuuka ku degrees 25. Yo mu nsozi ez'e Kabaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 22. Bwe tweyongerayo emitala w'amayanja tulaba ekibuga mu Yerusaalemi tusuubira enkuba okutonnya ng'erimu n'okubwatuka okw'eggulu, so nga ate mu Moscow ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 2, era nga omuzira gutandise okugwa mu kibuga ekyo. Ebyo bye tusobodde okujjira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera z'obudde. Nze Lubega Michael.